Ruthi wangi jebaleko kale sebona ujebaleko mwami Kadima Kadima nino obuzibu buzibu ki mwami Kadima mwaka oguwedde nali Kampala eboyogerere omwaka oguwedde yes kati obeera wa ni Masaka saweni oli Masaka yes kati mwami Kadima nifuna omulenzi omuta Gerard yes mwami Kadima nemwagala mwami Kadima twayagala naye kati nifuna omulimu kuba nali mirasisa wange kati wenafuna omulimu nemugamba kangende enkole kuba njagala kufumbirwa nemugamba kangende enkole tufune sente twezimbe. Gerard yali akola ki? Gerard avuga boda ate akanika mmotoka. Okay, makanika ate ne boda agivuga. Yes sir. Kati wamugamba nti kagende okole mwezimbe n'agamba atya? Nanzikiriza. Kati lukuzikiriza nali simanyi kino tanzikiriza mbulungi. Yali asikatira. Yanzikiriza bulungi nnyo nengenda nenkola. Kati nali nakagenda nga mazeyo like 2 weeks. Okay. Mpajja natandika nga takyankubira ku ssimu nga ne bamukubira essimu takwata nga tulanga aboogera nga bwe twetwogera luli nga akuddamu nga bw'ayagala kwegamba nga takyampakira nga luli empisa nga zikyuse yeseebu kati nenkubirako kusikisa wange omu namugamba Gerard ali bwati ne bwati si bwe yali kati sisa wange namukubira kati Gerard nagamba mbuzi sikyukangako oyo Ruthi yamanyi ebigambo gy'abijja nenkubira ku bawasisika wange ne kati bawasisika wange namukuwanga muganda wange kwegamba omwebuuzaako nakubira bawasisika wange nemugamba kubira Gerard ninjagala wefule nti oli brother wange kati namukubira essimu Gerard nayogera ebigambo byebimu kati sisa wange nangamba vaayo Kampala ojeni Masaka waliwo sagaba ssente nnyingi ziwerako nkola ku Maria Flow Hotel gyokolera kunkolera okay n'abakozi bannange sabira bazimanye kati nenzija nze sina kintu kyenkola nga simubuulidde era bwe najja eno wayitawo ennaku bbiri nemukubira nemugamba Kampala navuddeyo ndi Masaka neti yatiyamba budde munnyonnyola najjako essimu kati tubeera bize ebiseera ebisinga nankubira nga essimu nsangako musikolo nenjiramu nemukubira nga takwata nemukubirako nomezaka nga tankubira yanyamba ekigambo kimu byange naawe mpulira bintame nga Gerard bw'agamba nangamba mpulira bintame nkukubira amasimu tokwata nobula Gerard mbeera bize bemazzemu nenkukubira singa twogere nagana mwami Kadima mazoyi tekatanga Gerard mpulira ekizibu ky'amaanyi. Omaze ebbanga ki? Weeks nga 3 nga toyogera naye kati bw'omukubira takwata kiki? Anti yangamba ye ebyanga abikuuze akutadde akukooye bwekyo bwe yangamba mbuze mpulira ebintu byondikuuye nkukubira amasimu tokwata nengamba mbeera bize njagala mpuliriza embeera bize nemugamba tinensonga ekimanyi eyandeeta nti nagenda kukola tubire bulungi mwami Kadima Gerard tubadde tuyambagana ebyo waba alina obuzibu mbuyirawo omubiri nenatukozesa nga sisa wange bimbadde mbeera naye Kampala nga ngamba nina omusajja lwaki omusibako nga tukwagala nayekyo nga tifaayo Kadima omusajja mwagala simanyi bwengenda kukola naye kakati kankubuuza omwagala yakwagala nti tulina okubitunuulira sayidi bbiri mwami Kadima tojja kwagala oba tokwagalayo tofaayo kiri nti yakulaga nti akwagala tononooza birala kati nange setaga kumanya kuba bwembeera naye andaga nti anjagala bwe nali nga nkyabeera naye kati ngaebintu setaga kunonooza oba njagala oba tanjagala kiri ng'akindaze kwegamba ng'ogamba nti akanjiwewo omubiri ekijja kijje Kadima omanyi omuziwaano obunguufa kati oyagala tukuyambe ki? Kadima tusobola omukubira naye mufumbo tumukubira se wange emu nga tannagenda waka mufumba alina omukazi omulala alina omukazi naye yankwana mukyala we taliyo yankwanira abeera wa? abeera Kireka kati oyagala twogereko naye tumugambe omwagala nnyo biki
Mana Kadima, the Simani, no use the numbers of Manganevan see Tamuku, Simoga, when they run up in a yoke, Wangulanga, see Tamuna, yet you know them and you know who the sports, name for the number of your massage, name Kovida Nampa Kadima. Okay, and so Mera number ya Gerard. 0750 5 231 amanyiri nyacheri lyo amanyirusi amanyi mama Witini kuba libadde batira okumpita omwana wa sister wange mama Witini ne Rusi kale tuvaawo katumukubireko wano tulabe Alice Hello? Mwami Gerard. Sebo. Jebale ko sebo. Aisha na jebale ko sebo. Kale kalalinze bampita Kadima. Sebo. Nkubye kwogera muko nawe katini taata. Omukyala gwe bayita mama Witini omumanyi Rusi? Mumanyi. Wanji? Mumanyi. Rusi bambi ayagadde njogereko naawe ku nkolagana yammwe. Rusi wamukyayira ki? Yagambye ki? Atugambye nti wamukyawa tokyayagala kwogera naye ate nga bambi oluusi abeera bize n'atayogerako naawe omukwano gwe gumuli obubi. Gerard. Rusi. Kanziremu mukubire. Rusi. Wangi. Akadde kagenza omukulu tazze mukwata simu. Kadima nenda kola ntya. Kati katukole bwe tuti mukwano. Katugende ko mbawuliza tuwulye kye bagamba. Kabatuwe ku magezi kwa bwe basi. Ntajja kuchawa yinza okubanga alina mu katini obebi mutawanyu bebi musombwa nenga tajja kuchawa. Kadima bichi mutwaza mukajja namugamba mbulire buli kimundu wadde mbokola buli kimwe ekisoboka. Lwaki abakola ekyo? Kadima musajja bakyaba mwagala for sure. Sorry tokaaba mukwano. Okay. Kakana ajja kudda tujja kati katumala wuli abawuliza then nja kudda mukubire tulabe. Aliravu eruma kubudde wempewo ngabo. Bambi sorry. Ulire kujiji. Awulira kimuli bubi kimuduguda. Nange sina kyakola katujje. Amukadi mwe bale kuweza zamba usungu bunoma uya buyeyogeza. Yedi bakola yo omuyeka. Niyo abasajja ba boda balina kimuli ompale zaabwe. Agizana nyo omusajja omulala batamwagala. Senya mpuya kyala nempi. Uya alina ku musajja mufumbo. Musajja mufumbo mwagaza kyagenda nanyo uwe. Bakwasa obusungu. Kale. Obula luusa ate tatusesa kati akaabambu ki amaze kitegeera nti omusajja tamwagala bwawulidde n'erinnya lye nga balyogeddeko n'ajjako ssimu era luusi bw'oba waakukaaba tegeka amaziga nga mangi nnyo okaabe buli lunaku kubanga ye omusajja takuliiko nze maama jjati ekiteredde atakwagala oba omulaba sweet loss mukwano lwaki ofa n'ensi omusajja akulaga nti akwagala omwesibyeko sweetheart tukaawa situka ogenda funa omusajja akwagala nga tomwesibye nako mwinaafu mami katwina nakitende Sylvia kale abantu nga bwandamulira mwana muwala nga alabye naye namwe mulekera okumenya bannammwe emitima omuntu oba tumwagala omugamba ate nakukyewunyiza nibwafuna omuntu omulala amugamba mukubeera agaana sebadde nga bafune ku muntu yenna asobola okutuukirira mukwano gwe amutume
abeeko wamusinkana amunnyonnyole mama Fadi ku Lukuli Road. Grosh wala okuliza BTFM ogambye nti omuwala nga alina omukwano alinga gwe kale tubaagaliza birungi byerere wangi Bambi, I can feel the pain. Naye guma choyitamu nkitegeera ogambye mbw alinayo nambe mwalaka yakwatamu ne bakuba omudiwo super kati ye takyayagala kumanya bikwatako naye guma osanga mukama alina nekyakuwonya omuvubuka oyo ave mbulamu obwo olama mirinde ekawuko tasobola kubanga yamukwatamu kadima anko kabakugoza mwe baletuweereza Lucy mukwano nze ngamba walirinyemu ekyawakati n'owegumyagumya n'oguma omutima kubanga oli omusajja gwokabira musajja mufumbo toyagala nnyo bwotyo oli omusajja alina nanyiniye kakana yes love eruma naye guma makazi omusajja oyo olinye omukyawakati mwe balituweereza enza amaswaife mutongo kitikatonda amanda kadima let her not waste her time but call mama atede namba isimu bwakubire gwe tajja kukubira kali mchalo oyo aleme kabira love fe eno gye tuli kabuye Bernard ekayabwe kabuye tujje okisanga wano bale kabuye agala seba kabira kabuye nabusanka gye tugenda kubanga tusamba omupiira ntugenda kayabwe tugenda kubanga tusamba omupiira akumata kumira mpera banyabo ne basebo njagala bagamba nti kulwaka tulana ensi yaffe nkomawo n'ekibimba apo beere bulungi for now mweraba